and respectful. Ku kitebe ky'akakiiko ak'ebyokulonda Erweza, Pulezidenti Museveni kaberekeddwa ku mukyala we First Lady General Museveni atusinga buli dakiika 5 okuwera essaawa 4. Abalamu mwerekedde okubaddeko omubaka wa ssente bwa NRM Alhaji Moses Kigongo n'olukiiko olw'okuntiko olw'ekibiina ky'NRM Luyite Seeke. Olutuse Pulezidenti Museveni ng'ayitamu ejenti we era munnamateeka we Edwin Kalugire awadde empapula ze okwekebejjibwa eri akakiiko k'ebyokulonda akulemberwa omulamuzi Simon Byabakama. Oluvalo kubyekeni omulamuzi Byabakama amukasiza okwesimbawo wa Pulezidenti. I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Museveni Yoweri Tuhaburwa Kaguta a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026. President bamukwasisa emmotoka y'abakuumi yagenda okweyambisa mu kuwenja akalulu wabaliza yakwedde kutaba namuliri ng'atandise nakwebaza akakiiko ak'ebyokulonda okukola omulimu omulungi ogw'okuteekateeka okulonda era nawabula abantu okoma okwogerera amafuukuule. I thank the Electoral Commission for doing the detailed work of studying the documents and approving our candidacy. Our candidature. It's a lot of work, a lot of paperwork. I congratulate them. I congratulate the Electoral Commission. Museveni ategeeza misango ekijja wagenda okufuukulaba nga ebyenkulaakulana by'eggwanga bikubisa emirundi 2. We are no longer a least developed country. We are now a lower middle income country. To high middle income country, moving towards first world country. Atendeze emirembe obutebenkevu buli mu Uganda bwagamba tusikiza amusiga nsembi bayitirivu okujja ku nekitetedde eggwanga okulakulana mu bitongole ebyenjawulo. We have the manpower, the educated people. We have the peace. That's why we are being flooded with more investments. Because people in the world are looking for a peaceful area, a peaceful and profitable area where to invest. Bwabuziddwa ku nsonga y'ebibanja akisiza nga bwatali wataka alina obuyinza okuba ekibanja nakinogonyanga ensonga eno bwe yagikolako edda. Ow'ekibanja talina kugobebwa ate obusuulu bulina okubeera kw'ekikomo. Kati abo bonna bye bakola bimenya amateeka. Anenyeza abaladisi obutafaayo nga bannansi bagoba kutakira n'ategeeza nti n'obusuulu bwe bulina okubeerako ekkomo. Awo wenenyeza ba RDCs bange tebandikiriza ekyo kubeerawo kubanga ebiragiro tebikkiriza omuntu yenna kugoba ow'ekibanja oba okumutemako ekibanja ekyo. Olusalo olwo twaluwangula dda mu biragiro. Soma ebiragiro bamwita kaaya. Osome ebiragiro by'ettaka olabe ow'ettaka takkirizibwa kugoba ow'ekibanja. Museveni yabuziddwa ku nsonga y'omuwendo gw'abasawo mu malwaliro n'ebimwe ebiyamba ku baana abazadde banga tebannatuuka era n'ayanukula. N'ebiba byennyini incubators eziteekebwamu abaana bano nga baakazaalibwa tuyina ntono naddala mu government facilities. Mu kino ekisanja ekitandika Mr. President, ogenda kukola atya ensonga eno okulaba ng'ogirungamya ng'ogitereeza bulungi? Your statement about the premature and the incubators and all that, I will check. President wabula abawodde bamaama okwettalira okugenda amalwaliro okunnyiddagala nga bali mbuto okuwala okufuna obuzibu ssaako n'okukebera ku mbeera y'omwana ali munda. The obstetrics you are talking about, if you go to the health center 3, if you do antenatal, they call it antenatal, they would have seen your baby inside the womb, how the baby is. Aginoganyiza nga gavumenti bwezima amalwaliro kumpi mu buli kitundu ky'eggwanga muno okujjumbira okugema abaana ng'omukafu w'okutangira endwadde ezitali zimu. Pulezidenti era abuziddwa ku basomesa bali mu kidiimo n'abaako byalungamya. Basomesa ennaku zino babadde beekalakaasa nga tebalina tebasasulwa ssente bulungi, nti n'entono ze balina obbasasula
ate kumpi balina zikubira bikonde tebazifuna abaana bangi ennaku zino tebakyasoma. Omusaala gwaffe gwe banyooma gusingira ddala kye basasula mu private schools. And regarding the difference between the scientists and the arts, it is because we want your economy to develop. In order for the economy to develop, these roads need engineers to look after them. Shamshan Naluja, yakusakidde ggulo ku Bukedde TV.